Brian amanyiddwa ennyo nga Brian White eyali amansensembi mu Kampala atuusiddwa ku kkooti e Makindye ng'ali mu ambyulensi ebadde werekerwako emmotoka ya poliisi. Ono abadde ku katanda k'abalwadde era nga babadde bagezaako okumutuuza alaajane nga bw'abadde afa obulumi. Ono bw'ati bamuvugidde ku katanda okutuuka mu ofiisi y'omulamuzi Saalaba Semerwa nga tewakkiriziddwa b'amawulire. Taata w'omugenzi Carol Nalubwame yafiira mu maka ga Brian White oluvannyuma akkiriziddwa okuyingira mu ofiisi eno awamu ne Tom Mutyaba ssaako batabani be ng'era bano twogeddeko nabo oluvannyuma. Bakiramu baggula oluggi nga kanula eri Saalabani ayingidde. Omulamuzi namugamba edda tokwayo kakkana si munnamawulire ayingidde. Kati nako akakodyo kabadde kalungi kayange era nsiima omulamuzi kyakoze mbadde nsoose kunyiiga nti abaganye naye bakulaba ku kamera tebadde kigenda kutambula. Kwebaza nnyo buli asobodde okulaba nga fayire n'etambula okutuusa wano wetuuse kati omusajja bamusomedde emisango gye agenze Luzira ngagezaako obukodyo bwe naye leero omukyala gwe tusanze munda omulamuzi era Mukama Katonda omukyala oyo muwangaaze tomanya ayinza n'okuyamba abantu abamu abali mu mbeera nga tetubaddemu kuba omusajja leero Katemba ye tusanzeeyo oba amusinzizza obwongo. Kitegeerekese ng'omulamuzi asomedde Brian White emisango 6 okuli okutta n'okusaddaako omuntu, okutta mu butanwa, okusangibwa n'ebiragalalagala omuli enjaga n'ebirala, okulagajjalira omuntu n'atuuka okufa ssaako okwekoba n'okuzza emisango awamu n'okuwaba ebyokwerinda amawulire ag'obulimba ku byenfa ya Nalubwama Carol. Okuli okusaddaaka, okuli okukweka obujulizi, okugezako okweka obujulizi, okuli ate omanye ekibira kusaddaaka eba malo n'emisango 7 era bamugambye okudda ennaku z'omwezi nga 18. Brian White oluvannyuma lw'okusomerwa emisango gino omulamuzi amusindise ku alimanda mu kkomera Luzira okutuuka nga 18 omwezi ogujja olunaku lw'anaddizibwa ne banne abalala mu kkooti bwe banaavunaanibwa ku misango gye gimu era ng'afulumiziddwa n'ayingizibwa mu ambyulensi ya poliisi emwolekeza mu kkomera Luzira. Abadde ayagala kuddamu kusaba kuddayo mu ddwali bano ne bagamba no tulina obujulizi bwonna dokita bwatuwadde bwe buti ne bwe buti mumusooke mubakubire abadde akozesa obukodo bungi abadde ayagala nnyo olweza leero situatya ne bakakutulo. Ono avunaanibwa awamu ne Nalunga Daisy muganzi we abaho Daphne ne Nakato Nava. Abawawaabirwa bano bagambibwa okuba n'omukono mu nfa y'omugenzi Nalubwama Carol eyajjiira omuliro mu maka ga Brian White agasangibwa mu bitundu by'e Munyonyo mu division y'e Makindye mu Kampala ogwamuviirako okufa bwe zaali ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.